Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano ombuuziza ku ddagala ly'osobola okuyisaako mu buliri wamu n'okusiimuuzaako mu kisenge. Oŋŋambye nti mu kisenge ekyo obadde oleetamu nnyo abakazi ate nga mukazi wo yali yagenda kuzaala tyagenda kudda. Tuyagala nkubulire ku ddagala ly'osobola okubeera ng'oyisaako mu kisenge oba ku buliri. Eddagala lino njagadde nammwe ndibabuulire mmwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, naye ng'ekikulu kya byonna kye mulina okumanya mu abasajja mu abavubuka, si kirungi kuleeta bakazi mu makaago ng'okimanyi nti oli mufumbo, olina omukyala kulwokuba omukyala agenzeeko mu kyalo, agenze kuzaala oba agenze kukyala, n'oyagala obeere ng'oleeta abakyala obebakireko mu buliri bwa mukyala wo kulwokuba taliiwo. Ekyo si kirungi. Kirimu ebyobulabe bingi nnyo bye mulina okubeera nga mwegendereza mu abaami. Kambabuulireyo obulabe obukirimu ng'ekisookera ddala buli w'oleeta abakazi mu nnyumba yeeyo ng'okimanyi nti oli mufumbo kulwokuba mukyala we agenzeeko mu kyalo. Ekyamazima abakyala abo b'osombasomba ng'obwebasa ku buliri bwobwo bagenda kukuleetera obusobyo mu baana bo wamu ne ku mukyala wo. Okugeza mukyala wo wabeera nga ali lubuto, tugeze agenzeeko oba wasenga we oba waabwe, waakomawo ate n'addamu ne yeebaka mu buliri obwo ate nga wabwebasaamu abakazi ab'enjawulo. Ekyamazima mukyala we ajja kusoba, ajja kufuna obusobyo, ajja kulwala amakiro, n'ekirala omwana ali mu lubuto ajja kulwala, ajja kufuna obusobyo obw'amaanyi. N'olwekyo abaami ekintu ekyo mukikomye. Ndikummwe abaami abafumbo ng'olina mukyala w'ewaka kulw'okuba taliiwo n'oyagala otandika okubeera ng'osomba, ekyo nno kya bulabe. Ekirala abakyala abo b'osomba musobola okuvaamu omukyala omu nga wa bulabe nga mulogo n'atwala ku bintu byammwe bye mukozesa mu buliri ng'enkumbi n'ebirala eby'enjawulo eby'omugaso. Asobola okutwala jasi ne watwala akawale ka mukyala wo, abajja kubaloga, abajja babuza emirembe mu maka gammwe, mujja kukyankalana mukyawagane ne mukazi wo gw'omaze naye ebbanga. Mu bakazi abo b'osomba mujja kuvaamu ajja okubaloga, ajja okutwala ebintu byammwe abitwale ku musawo omuganda abeere ng'akyankalanya obulamu bwammwe bwe mumazeemu ne mukyala w'oyo maama w'abaana bo. Ekirala ate nga kya bulabe, ekyo kyo nali nkirabyeko. Mu bakyala abo b'osombasomba musobola okuvaamu omukyala ekyamazima ng'aliko emyoyo emibi, ng'aliko emyoyo egitta. Ekyo nkikubuulira. Era mu abaami abavubuka ennyumba ya mukyala wo giwe ekitiibwa, obuliri bwa mukyala wo buwe ekitiibwa. Mukyala wo aba alinako gy'alaze, toleeta mukazi mu buliri bwe. Ekyo nkubuulira. Abakazi batwala obaagalira eyo, naye toleeta mukazi mu buliri bwa mukyala mu kisenge kya mukyala wo. Abakazi abo b'osomba bajja baviirako okufuna obuzibu obw'amaanyi, sinaki nti musobola n'okufiirwa obulamu naye nga buvudde ku bakyala abo b'osomba buli kaseera ng'obaleeta mu buliri bwa munno. Kati kankubulira eddagala ly'osobola okukozesaako, gwambuuzizza eddagala. Kakati funa akeeyeeyo akak'omulujja, kafune kateeke mu bbaafu, ofune n'omwetango nawe guteeke mu bbaafu. Teeka amazzi mu bbaafu nga gawerako, yenga eddagala eryo bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga funa ekisiimuula ekitukula obulungi, teeka ekisiimuula mu ddagala eryo eno nga bw'osiimuula ekisenge kyonna. Kisiimuuza amazzi g'oyengeddemu eddagala eryo lyenkubuulidde. Ate era ddira eddagala eryo ogende ng'oliyisa ku buliri, liyise ku buliri bulungi nnyo, ku bulangiti oba ku beedi kava, beera ng'oyisaako eddagala eryo mpola mpola. Kijja kuba kikuyambako okubeera ng'ojja obusobyo mu kisenge ekyo wamu n'ebisiraani n'ebyo eby'enjawulo abakazi abo b'oleetamu bye babeera baleseemu beera ng'obijjamu n'eddagala eryo ng'okola bw'otyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.